chekuntu yeso ke tugenda maso tenga tandika mutandisi sawa tugenda maso sakalo jisubwate na tugenda maso salongo jingo katandika mutandisa tenga tuliwa mwana mulezi Scorpion serious H Santiago Filimo tugenda maso sagala Sauli de Sategede Steve Kanale ngali ku screen nate tutandika mutansi kino kikomando Kenny Wright chani tandikwa sagala Sauli de Sategede Peter Nelson ku screen tugenda maso no yokubiri John Vargas tosanya musubwa entandikwa filimo egenda maso Carl Franklin kino kikomando kyabukede kye tutandise era kye tugenda nakyo maso Joy Juzuchero Jeff ne Robert Frederick Bailey ne Jim Moshi entandikwa filimo Eric Hani ne Achi Leo Johnny Gamboa Tony Chiramoni da Salva entandikwa Justin Rodi entandikwa yewa Mupali sagalo jisubwate nate Joy Bataka Vicky Anawo entandikwa filimo Eddie Gato Vinalawo entandikwa filimo egenda maso Charlie Matisone associate producer tugenda maso entandikwa Carl Franklin ne M.S. Solomon Danny Gaglaso entandikwa yino Christopher Ala Santiago chani tandikwa Sirio H Santiago nga director film etandise chikomando na stop chetandise nacho sakalo chisubwe komanda uliriza chani tandikwa komanda uliriza alinda chibali ku luguudo lwa gali ya muka ene batega bomu eribu alinda nabo baliwe kijje abalaba batusadda balumbye dda chani tandikwa chikomando na stop chetandise sasi ku sasi kino chikomando chabukedde chani tandikwa tugenda maso bakomande bamaze dotuka mu kitundu why dakika 10 zetusigaza naye tugabanyeka satu afanda funeza funa nafe tufuneze tufunira razebeza modoyi chani tandikwa chikomando chetandise tuli wa Scorpion bano bamuntu nsolo bakola boka tandikwa filimo afande jesudi no chenge de Major Vadani nabagamu gene maso afande tuwana bakirizibu kyonna tugende maso ofa mu bulume ofa Red Thor over and out techina mutawana afande chiwede ofa ndauti echali tandikwa tugenda maso nagambye kino kikomando kyabukede tasika kongoliro leto tandise bamutusana bana bali batezedda waliwo ebyokulensera ebireetebwa wabula nga bye Vietnam abalinye ku vete basaze fafagana nabo kikomando kitali mu kasaaniko echali ntandikwa muntu nsolo agenda okugira buli kimu akikola mangu oli yawuliriza ateze kutu ngawulire gaali etuuse kati n'engombe etaddeko echali ntandikwa ebibinja bibiri naye nga bikulira Meja ali omu Meja Vatan echali ntandikwa firimu yatugenda maaso omu Vietnam asembedde Saidi endala lyekulemberwa Kopolo bagenda okujjukira okusibamu Saidi endala ng'ekyana Saidi emu bakimaliriza bakomale ne bayingira n'emmundu mu binnyo bano Amerika sikwodi ekulembeddwa Kopolo ekyali ntandikwa Kopolo yakulembedde ebiregera likubya Major Vatan tandikwa firimu egenda maaso tuli wa Scorpion konyo egenda maaso emundu etandise kino kikomando na stop afanda duka afanda nairiba kumba nairiba afande bamulemerako ebyokulwanyisa bagenda okulaba basuuziza bakubye bubaya sana nnyo naye ng'ebyokulwanyisa obusajja buno buleka bwagala tusaanyaawo afande natoloka afande kwa nini natoloka afande bamulina gwe kino ekibinja ky'abamuntu nsolo mwana kyekye tukoze bano bakulemberwa Kopolo naye nga batwala Major Vatan ali Saidi ndala namufuna ku radio Major Vatan yakuleba muntu nsolo bano bamuntu nsolo baliddeyo aka Vietnam kamubafujjo oba muntu nsolo afande kyo tukikozeko ova kati afande obuzibu bwalina gavumenti yamuwaddeyo amajambala agatali mu squadi ye naye nga bamuwa ebiragiro ebyenjawulo ekimuleetedde olutalo mukalubirira
I copy. We're on our way. Hold tight. Mukimaliriza ekyo tukimaliza afande tujja tukuyambeko ova. Afande buliko? Muyisa mu bungi? Mubatabukidde? Ekyali tandikwa. Mubatabukidde? Meja Vadani talina kibinja kye. Bano bamuwadde akole nabo. Naye enkola gye bakolamu si yo gy'ayagala. Bazuka musajja bukalubi. Meja Vadani basajja bakoze kyonna kyonna esoboka bamaliriza. Naye nga n'olutalo lumukalubiriddemu yeetaaga obuyambi okuva mu basajja be. Bana basajja be bo bakoze kimaze kyebalagiridde era ng'eggaali bagikubye n'afande omu ne bamulyawo. Kati saa yagenda kulaba fande ali ku ki balabe nga gye bamuyambamu. Egenda maaso tekyali ntandikwa. Egenda maaso tekyali ntandikwa. Meja Vadani n'ekibinja kye. Meja Vadani ekibinja kye. Kale ekyo kikoze omulimu. Naye amagye ge bamuwadde emundu gye bakuba si eyo gy'amanyi. Bazuka ziringa bazuka. Bazuka ziringa bazuka. Batidde be bamuwadde. Batidde awa yafande. Abasajja badda nkubye ekikombolo batwalizeeyo. Oli mulaalo aduya nakuja sisi tulina kusonga busanzo gamba afande. Kumukumundu tuzaamu emundu omutuzaamu emundu oli nsolo. Yakubirawo weewuwe. Kibi kimenya amateeka. Naye oli asose mutunuzaamu mundu. Omusirikale ategeera emundu wemutunuulizaamu omutegeera. Singa afuna kyansi wakuddiriza. Aziza omusango meja akubye omu ku babe. Basajja be bakuba emundu. Basajja be batuuse bakuba kye bayita emundu. Basajja be bakuba kye bayita emundu. Batuuse basajja be Omuvietnam agenda okukola olutalo lukalubye. Leeta nange ndabe. Jeno basajja badde balwanye bulungi nnyo Omuvietnam naye ogenda okulengera ng'ate babanunudde. Abamerika abadde bayirinyiddwa ku nfete. Omu akubiddwa musajja we. Afande genda bankubye bubi. Afande manyi kodi yafeeba muntu nsolo. Myapa na wezi eyenyiga esasi y'omu ku bajakisi bakulembera bwe yabadde asi Omuvietnam n'akyerabirako ndi bano Vadani yamanya Vadani ekibinja kye be bano bakuba emundu be bano basajja ba Meja Vadani bakuba kye bayita emundu. Baze ku rescue mission kununula mukama waabwe. Naye mu Vietnam asangiddwa ku siini yakinyonnyola babayiseewo awo. Way to go, Red Car. Sir, there's tank ammo on that train we blew. Something's up. Hey, roger that. Head over to that fire base at Lang Me. We got Marines there under heavy fire. Hold steel out. Red Thor out. Over done. Tugenda maaso. Kakati bagenda maaso n'okufuna ebiragiro ebirala nga Meja nga ntene kyalengedde. Tugendeko ku Lang Me katono nnyo. Ninga alengedde nga waliyo omuliro gw'amaanyi. Tetugenda ku headquarter tetunatuuka ku Lang Me. Lang Me yali detach emu. Yali mu Vietnam makati wabula ng'alimu Abamerika. Yagala tetukola ensobi yonna tetugeza ne tulinnya ku headquarter. Tugende ku Lang Me nti afande kati togamba. Alina kopolo we asinga omwagala ennyo era ategera ennwana ye. Ne bajja ku katundu kano ka Lang Me. Lang Me Amerika yali asuusiddewo ebbanga ddene naye walengedde Everfire n'agamba tugende tulabe ekiriwo. Lwaki olwo Everfire alengedde omuliro nga mungi nnyo wali. Bamuntu so ne bagenda okutuuka ku Lang Me. Lang Me ng'omuduyi yagirumbye.
bagenda okulaba kye bakoze Abamerika babasaanyizaawo. Vietnam yakoze olulumba super ne basanyawo buli mu Amerika yena eyabaddewo. Kati Major Vardan kunwana kyalwana ate alaba kino baba banafuyiza nnyo. Tugenda maaso. Ogenda okwetegereza nga ddala embeera si nnungi. Embeera si nnungi. Amerika babakubye nnyo. Tebalabayo wadde alaajana. Maiti njereere. Basajja ba Major Vardan kyokka ne balina okulipootinga ku edikoota. Genda okulanga kino si kya bbanga ddene nekyayi bamubalesezza. Nakwatira olediyo Kopolo. Cold Steel, this is Red Thor. Come in, over. Yingiraho ofa kiki. Place looks like a morgue. Afande wano weetaaga lutalo lwennyini. Afande kye baakoze baafuddewo kirala. Meja nti nkirabye. Vardan ndi nkirabye ekyo. Nina okusooka ngende ndipootinge ku edikoota ntwaleyo wano omusibe tulabe ekidirira. Okuddewo mu Vietnam. Dan. Vardan. He knows what Amanyi he's doing. kye tukola ate n'ekyakola muka. Find him. Muzuule. Eliminate him. Mukoleko ng'obiyinza bulagira. Kale n'alagira bulungi nnyo ekiddako. Yasinkanyenga omusajja no Vardan yeetaaga fafaagana naye. Era balagidde omukulu ali mu field agende maaso n'okola kyonna ekikuli ekigenda maaso. Lieutenant General afunye ebiragiro okuvawo General w'oku ntikko ky'alina okukola. Genda osanyeewo Vardan. Bw'oba tose Vardan olutalo lwa Vietnam lutabuse wano sayidi gye tuliko. Kalalang May bano basimbye amakanda. Komando yamanyira kuba mundu bino ebyokusima kava tabimanyi. Hey, Chief. Mwana. Come here a minute, man. Soko gye mwana nze embeera mbino biba binkeeta. Vardan endaba muntu nsono naye bafujjo nnyo. Saakutegedde mu nzannya ey'amatatu gyo. Not to call me that. My name is Steel, all right? Ate mpita Steel, saagala ompite Steve. For you. Little game, cut the cards, okay? Kaakati njagala ozannya amatatu bulungi nnyo tumaleko geemu. Mu kifo ky'osima kava bagenda maaso ali mu kumuzizanyisa matatu. Nageeta onkuba. Tusooke tuzannyemu geemu wano wondya nga tukola ekirala. Bakomando abayaaya bawedde emirimu. Okiraba nti ekulidde. Buli lw'enkyanga gw'olya. Tunazanya geemu endala naye ng'omanja bumanja siinamu ssente kati. Baagala kye bayita omuzanya badde matatu ngeri akava bivuddeko. Wala akaddugalo yagala matatu. Why didn't they take the weapons? Kati oluvannyuma ennyo. Why didn't they blow the fuel? Vardan yasalawo n'aga abaana bano alina okusooka abayambeko. Kubanga Vardan ayagala nnyo amajeege. Are you thinking what I'm thinking? Kyendooza kye mulowooza. Ayagala okulumba oba tubulumbemu. Batono naye bazanyanga bamuntu nsolo. Bazanyawo ya kikomando tebeegayirira. We'll dig in here. Tulime wano. What do you mean we're gonna dig in here? Kikyetegeeza tulina okulima wano. You get away with your shit because we don't dig in. Afaana onsobedde gwe oŋŋamba tulime sitegera kyoliko. I do not want to die here. Saagala kufiira wano. You said anything about dying, man? Kopolo kyeyogerako ekyokufa. Ani ayogedde ntugenda kufa. Colonel Poe finds out I'm here, you come to us. Agamba n'abatafudde nakano ba Vietnam gwe bamuwendulira tagenda kuweeweera. Down right here. Akalubirirwa okuva ku besi ng'alumba. Agamba Langamay gye tuba tufuula eyaffe we tuba tuva nga tubasekula. Goddamn options, do I, Mac? Omanyi omusajja asinga okwagala okubeera mu vita buli kiseera. Can verify my story. Kino ekibinja kyakubeera mu field. Out of them. We'll talk. Naawe nga tofaayo kye twogedde nkirabye naye njagala kugenda ku besi nja kukomawo. Asoose kuba kopolo we kipindi n'amuga agenda maaso mutereeze nzija. Kuba yategedde bw'agenda obugenzi nga kopolo tamuwadde kipindi tekijja mukolera. Era nalyoka adda ku kye yabategeezezza tyalina okuleka nti atwala omusibe. Kopolo gwalekedde kyagi. Lengera wakubira mukama we saluti. Lengera n'afande bw'asibula omujaasi we. Bano bamuntu nsolo bo baba bayaaye tomubuulira ebyo.
abeera buli mbeera agisobola. Kati Meja alese abaserikale be abatono ennyo bamuntu nsolo n'aleka nga Kano yakulira. Lengera bakomanda banene ensa yaabwe bakabuuliza muno. Gwe babuuza naye afande kaleke nkakubuulize. Na Meja Vatani embuuza gy'abuuza komanda ate omuyaayi gwe Kano. Kiki kye mutegese? Olengera wali awalinga ekisaawe. Ndowooza oyagalawo. Yoba omanya ngenda kusuulayo ofotoke naawe ofuuke ettaka. Gwe Kano oba oli afande nze nange ndi afande. Lengera ago mateka g'amagye kikkirizibwa ekyo. Akunya bukunya. Kaleete siwulidde ogambye ki? Yakukuba n'okukuba gwe. Meja yakulya gwe yakulyawo gwe. Kakati Meja akoze byakoze. Naye Meja yakubye omuserikale nga bali ku vita. Okujja wafande we. Of your men are nothing but a slap in the face. Basajja bo tebalina kye bafaanana okugyako oluyi mu feesi. How the hell do you expect me to believe any of this bullshit? Osuubira otya okukkiririza mu kintu kyonna ku nkola y'Vatani? Prisoner, they can verify everything in my report. Afande buli kimu mu lipooti yange nakitaddemu. Have a helicopter until he talked? Omuntu n'omukuba empi mu helikopita mpaka ng'ayogedde. Bwetyo tuyise abasibe. That you've beaten or bribed into talking for you. Wabula teri agenda kwogerera. Vatani ebintu bye tubikooye. Thing you did? Colonel lies. Kano musajja gwe njagala Kano Rai. He tried to desert during the firefight this morning. N'aga nti omusirikale gwe nakubye yeyagadde okudduka magye ng'ate tulwana n'atunuzaamu n'emmundu. Abo balina okuyita military oba bye twagamba n'abayita. Afande. And are holding Langme. Afande Langme njagala njinyweza tongamba kunsiba. Looking for is just a little air. Basirikale fano basa mu Langme nzirayo ku kutaasa ate gwe ngamba kunsiba. Be no time at all before that. Tetulina biseera bya kuwoza onaawoza nga nkomyewo military egiddewo. Sergeant, shika yeye, shika Meja, leba oda y'amagye. Woda sikali ni woda siyo mawombi. Well, you'll have a chance to prove that at your court martial. Ojja bikakasiza mu kooti bakusibe Vatani weeyisa bubi. Shika yeye, military musirike people. Military police kuono Meja wensiko. Punch! Mutabufu yeye nyini alinga sasi. Omuntu alamukomera yetute yekamu mutega wayinza kudduka taluka. Unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Polisi ya maje. Ne bamuteeka nyala. Bwe bawoda ya military ko bafande. Ku lutwa kulyawo. Tugenda maaso kakati emisege gyasigadde no nga gikola Langme. Gisiisidde. Teri mu Vietnam ajja. Naye amanyi gaabwe gava ku Meja. Yawadde kopolowe bayaaye. Balwawo n'ogenda ku edikoota bo babeera mu field balengere balinga batali bajaasi ne helikopita ne bagikweka ffe tetuddayo ku base twagala mundu. Kyebakola kwegenda maaso n'okunywereza ddala. Enfo yaabwe ereme kubeeramu kiyuuza kyonna kyonna. Enfo ne bagenda maaso n'ogitereeza obulungi ennyo. Tebaagala kigiyuuza kyonna kyonna. Bataddeyo amakanda, basimbyeyo amakanda. Baagala nabo mu Vietnam eyasanyiza Abamerika bano. Zino zo nsolo, bano bamuntu nsolo. Komanda ono alyenda abwamye. Basula bakuuma. Bamuntu nsolo. Tebagala kuddeyo ku edikoota. Bo baagala kubeera eno mu mbirigo. Komanda ono abako nakyalengera. Ate atulengera eno n'abasajja bano Meja Vatani. Muntu nsolo ajjayo shotgun mu vita. Mulimu ebintu byalaba omujaasi byakoze mu lutalo neweewuunya. Shotgun eyo abasajja baba baagala ziri ezikuba mu fululizo. Just in case abalabe nga bazze bangi. Kati muntu nsolo yakozesa shotgun. Genda okwetegereza bulungi ennyo.
ng'aliwo abantu abalengerwa abajja waddeyo sayini eziraga era we yabafuna n'abeetoloola bulungi nnyo n'abasembeza wabalaga waliwo randimaini muleke tewali mutawaana akozesa sigino okulaga banne basigino bafuuwa empa bakabanga bukamuje eno bagiyita lastic stand atalangameyi ate nga tuli omwana mulenzi Scorpion Southern Sudan wano ku Freedom gwe Freedom Square gye tuli kalagana maaso n'okwetegereza obulungi ennyo bano bazze nga bava ku nsozi I camped with one of their tribes after I cut Bravo. banyonyodde baagala kuyambagana naffe baagala kusaanyawo mulabe Want to help us fight the NVA? bagenda tuyamba tulwanyisa ba NVA North Vietnamese Army Yard. This is their homeland. They know where. tetubagoba wano waabwe nabo be bamu ku bawakanya ba Vietnam be tulwanyisa kagambe wekefuula nkuba lya ku mutwe kale bakomando ne bagenda maaso ne bafuna abayambi abalala mu nkola ey'amagye singa bawafande gwe bayimiriza mangu ddala baweereza alina okkulira ekibinja kyabadde akulira kali bamuntu nsolo bano abamanyidde emmundu ababeera mu nsiko bamanyi afande omu bamanyi Meja Fatani babali awo ng'endeege ejja kopolo gwe bale sayini charge baleesa fande omupya wa bitabo atunula diguli wuno ali ku ddaala kapiteeni tumulengedde gavumenti gwereese n'empapula ezimu akyazirina alabika asomako omwongera ku ddaala bamuleesa gyakulira emiyaayu weewale osubiri kidogo bamuleesa emiyaayu gwe kikyobuze olwamusulawo n'egenda ova ku majja gakwesa ennyonyi eyaago galina eyaago gano aha 4. bana atandise na lugezigezi 5 6 wobalani gwe fala abanga kuba saluti mpozi tubakubira akali ayafande gye bali banyooma Adams Jim, Corporal, sir. banta kopolo nze Jim Officer. akubulira yani wano wendaba babyerabire byabafande Well, I guess that'd be me, sir. afande ndowooza nze mbano ndabye nze ndiwo banyoomi Nobody in this entire outfit ranked higher than a corporal. wano tewali okugyako kopolo yeka kopolo akunyiziza nveewo sebo I'm sure that's part of the reason why he's in the brig right now. yensonga lwaki mukama mmwe musibe kati gwe toogera ku afande bamusibye Man, bamusibye temumanyi mize gyammwe kiki I'll be assuming his command sergeant. era nze ngenda okkulira weewunye kopolo yakulira ngambye nze ndi kopolo sigaine ndi sajenti Fall in. tannayigana ngeri gyalina badresinga mu kubanga tebalina cepe tugenda maaso afande mupya wa bitabo bamulese mba muntu nsolo now n'abalagira ati nzira banno ne bagaana tebakyamanyi bya paledi Where's this from? ono afande awadde kyaloza tukyabisimba ebyo nyinyi sigala ku paledi. Did you care to repeat that, soldier? Oso kiddamu mbu kyesimanyi mwabyera biradda Talking to me? obuuza nze akutte ekisogo babuuza tebakyamanyi kigambo afande bamanyi omu Meja Fatani we kama mi naongea na wewe mi nataka ujue eti mimi iko kapiteni kwako ati twaze kweyanjula kino siri kukikolwa kika. My name is Captain Douglas Wheeler. bamta Captain Douglas Wheeler. Major Verdun Meja Fatani has been incarcerated on charges of murder. bamufunze olw'emisango gy'okutta. mi naongea wona vuta sigara In his kwakozikitota sigara wange gino misege. muleke abafande bamujukiza bujukiza ajja kumpa filita yange nno. There have been rumors of an impending enemy assault and wabaddewo eŋŋambo mbu omulaba atera okujja naye azifalaza mu konsaani siri abamulabe temuddamu kulumba. you're also under orders to refrain from the consumption era mwenna muli wansi wa biragiro kyonna kye ŋŋamba kye mukola which may inhibit your performance. era okusinziira ku kye nasoma ne kye ndabye embeera yammwe mwetaaga okusomesebwamu ekyensusu. Questions? bano magye agasiba mu vita agasiba mu firudi abatali ba bitabo. Dismissed. N'agamba kiwede I have a few words with you.
ebirala by'oŋŋamba nsanga mu woofiisi anjagala Yes. ogenda otuuka eno wali anywerayo omwenge mu woofiisi y'omukulu muli bakyafu Dude, zino nsolo obviously lacked it. kunywa pombe kila sawa miapa nataka pombe hapa gwomanyi ndio iwe omwenge ogwo tujja kulwana What do you think this is? Some kind of horror? walowooza kiki kino tuyina omwenge atwala eri Spent the morning in a firefight, but the afternoon barely emundu wenaatandika okuva ku makya mpaka lwagulo nangana omwenge gwe about. You come here and start talking about. ozaana tukijanya meja tabitugaana ebyo gwe kapitaani otulemese tebamutuuka kulanka naye bamusinga firudi Get on the horn kale ne kirediyo kyo ate bagambe batuwafande waffe and save our asses. bano baava dda mu byamagye zaafuka nsolo My orders are to assume command. ebiragiro byange byakkuba lediyo wenjagalira nze mmanya so si gwe kuŋŋamba Port. Captain, the situation is this. I have got 9 men kapitaani embeera eri bweti nina abalwanyi 9 With bows and arrows, and we're supposed to hold this camp. nfunyeyo abalala bayambi balina busaale bagenda kuyamba ki The request. nkusaba Come on, you be a hero. Come on. bagamba ojja kuba muzira bagamba oyagala amagye amalala wano etuti tujja kumalako ate kati nga go baakaleeteyo akava mu bitabo akimanyi bulungi mu bitabo singa ogenda n'ogondagonda oti amangu kiyinza okuleetera obuzibu Seems like I'd be attracting the enemy back into the. sinalaba mulabe tulina omumunoonya gy'ali then tulabe nga nkuba alipoota sinalaba na mulabe Get it? abalabe gye balise Guns, man. Hey, kifuna okuva ku nze anyooma Charlie's gonna come all the way back here. ye alaba nti ekyalanka kye kisinga okay. Okay, kale oba oganye kale Captain. kale kapitaani oba oganye kale ssebo oba oganye ayiwa kale ogenda maaso n'okweregereza obulungi ennyo ekyaddirira teraba nti waliwo obuzibu bwonna kapiteeni laba sayiniza bamuntu nsolo eri kijjudde ne sayidi eno nti oke bano bamuntu nsolo bali 9 bafunye ab'obusaale mu Vietnam okumanya baludde mu Vietnam bakomandolo boogera Why don't lie? Why don't lie? I'm a photojournalist. I got. nze ndi mukuba bifaananyi munnamawulire Okay, kale tell your folks they're mines. gamba obwo bunno nti nno eno waliyo bomu bugoberere nze alina bazze nabo munnamawulire aga baagala okumanya Amerika kikyaliko era olutalo luyimiriddeko atya bali mu biseera bya lutalo ate olwo abantu ba bulijjo balina okukwatagana nabo abatakwatagana mu Vietnam David Tovar with UPI. I'm here to do a story on Major Verdun. ndi wano okukola olugero ku Major Verdun kanaye kadiyo wasi yakunasa How did you know Verdun was here? mpulira Verdun ali wano He's here. ekandawo buli munnamawulire ebyaddala Shh. laba bamuluutinga wali okutega taliiko nfufuleta ga luwindi zino olina amannyo bano abasajja amanyi oyinza okuba n'erinnya ezzungu omanyi amannyo amazungu agasinga abasinga bambala ga golodi alikubbamu kyova olaba abazungu waba akebera okusala ensawo akebera ne mu bibuno bamanyi oluvietinamu kapiteeni najja akyali mufu mujja ku kyalo I'm Captain Wheeler. I'm in command here. What seems to be the ye kapiteeni wiira nze ni mukomande wano corporal. kopolo linda tositoyogera abadde baagala muyimiriza kubamanya ebyama by'olutalo Tracking down Major Verdun for months. badde nnoonya okumanya Major Verdun we mujja emyezi With this unit, I've taken over his command. n'atutta ekifo kye kakati ayogera bino byonna aganye kopolo okumuyimiriza kumbe kopolo bamanyi olutalo si kirungi kumala gabulamu n'amawulire buli kimu Sure, that's a story in itself. n'agaa jangu gwe kennyini naawe oli lugero singa onyinyonnyola lwaki gwe okulira It's her. Are these people with you? bano bali naawe n'atandika okweronda The hill. embajje mu lusozi Tôi mới nghe ông chuyện Việt Đông. lenge mamba nguunyirire simanyi okuzisa samuna atandise komanda okwerondalonda Tôi muốn giúp ông. Chúng tôi muốn giúp ông. oli muto oba oli muzeeyi
ono komanda ali ka Vietnam akakaza oli mukadde oba oli kijana Wait a minute. bayina effujjo lyotalabanga kabuuze kakubuulire oba kato oba kakulu All right, wait a minute. kano kapiteni ali eri eno kopola ali ena ababuuzabuuzaamu kubanga eri amanyi olutalo erutambula. What's going on? He says they're all right. How does he know that? I don't know. He just knows. D. Eri kapiteni ali mu kweraga Sure they can come on the fire. bamanyi oluvietinamu bwe baba bayogera bagera oluvietinamu. What are we fighting this war for anyways? laba emyerago Want to extend some charity? kati wano mba nkulaga nze kapiteeni amawulire yeewaayo naye ga yeewaayo ate musajja wabakyala olulumba munnamawulire n'agalekera so nga agataliko nfufu ganyumiraawo atirale omuvietinamu asooka atirale asooka atirale Halo ne wansi ne balumba infantry babalumbye binyo afande tamanyi mundu mulabe yakabijjamu tamanyi ne gwa kafa tamanyi ne gwa kafa basajja bafatani bakube mundu basajja bafatani awuze bakapitani abuze omupya tamanyi mundu enyonyi bagikubye n'abakapitani wawunze ye mundu esoka kawase nawe tanayiga bali be bamanyi awunze abasajja bajja gyobera ye mukazi abasajja baabo basajja bajja bannange abasajja baabo yakajja mu kintu abasajja manye bayinza okweyongera okujja abangi gwokakana ki mu lutalo ku lutu asobola okulyawo kapi bannange abasajja balabika bangi bamugambye yogere ku rediyo labawunze mbayogera nafande mutuweereze obuyambi bujje bangi rediyo atiddo gyogererako bozanyisa emundu mulete helikopita basoboka netanka muyike mwenna mujje awunze jimewunyaka bannange mutuwe obuyambi era kino sikitegeera bagwegwere awunze kapiteni olaba ebitabo wabitabo simanyi oba enyonyi muzireeta ddi ayi katonda wange laba muyayu muntu nsolo taina lanka muntu nsolo yemajeka fatani muntu nsolo alo basajja bafatani bakube mondo mu Vietnam buduse labe mundu moto gwe omanyi abasajja bali abangi tugamba fande nakuba mukamawe azanya kacheso talo agambye papali bubi. Tell him my orders are to pull back. Bagaye biregero byange badde mabega. Alo basajja bafatani bakube mundu abagamba withdura ding foreign ne budduka bazuka arapigi babuzizayo bazuka gwe mbirimbirigo enkofira gisudde ozanyise emundu olaba bo badde ogenda olina omwana waliwo n'embaata amasasi gavuga ne weetika embaata omwana omuleka oba ozanyise emundu oluvannyuma ennyo munnamawulire ajja abuuze bamuntu nsolo ategedde abalwanyi kati You think I can see ndowooza kapiteni oluzanyiza omulaba ekyoba okola olina kunviira nyinza n'okulya nawo gwe sooka olinde bannamawulire balina olulimbirizo olwo n'amubeesabeesa aleese segereeti okumuzza mu mbeera kapiteeni wammwe aluwambulire yaŋŋambye mbu yasoma kye bayita emmundu
Okay, man, how come you didn't tell us that you, kakati wuuno yawunze bamutereza butereza lwaki watugembu tomanyi bya mundu naawe bamuwadde rediyo nayogerera mu bbanga nga tagyogererako gwe kyali gwe ne bamala batulya gwe fala gwe talina lankalidde kapi oba ozanyisa ensolo gwe tozanyisa vita musirikale gye bamanyira nti eno nsolo ono mujasula bono leka tomuta kopola akimanyi nti naye abakulira naye abatya abadde ayagala mulya ekyasibiza meja waabwe meja yatta omu ku basirikale bafala abaali batidde emundu kati kapiteeni sebo mwami kapiteeni kyogenda okukola kwata lediyo gambe bakamaabo ku lediyo so simu mu bbanga nga wayogedde nga emundu evuga nti tosobola osaana bakuzeeyo oba sikyo bakwongera amagye. That last attack may have completely exhausted their firepower. It would be thoroughly foolish for General Mayfield to commit... Kyesinga okukola agenda kyogera nze okusinga okuzanyisa ne afande iyo mambo ya afande rudisha huko sangine mita piga utalia mama nyabo naleta ompozi oli afande kale kankuleke kali mwami afande sebo. You're damn right, my ass. Oli mutuufu gwe olina okukola ku bibuuzo wano ne ansa. Entire military career could be ruined by a decision like that. Tetwagala amagye gaffe kuleka ndino tulononebwa amagye gaffe enkola yago olw'ensalawo ey'ekisiru. Troops needlessly into an action that's yeekaza. Necessary. I am certainly not going to start off my military career by crying. Sigenda kuleka ninyonoona eggye lyange lye nnina lyempulira nnina muli nti nomala gapitawanyika ntyo. Kye yakoze bakijjukira yatidde okwogera ku lediyo. Baagala mulya okopolo yataasa bw'avaawo oyo okudda eba mayiti. Olaba ensolo ezimutunuulidde talina cepe alina bulo. Kwata pisito babadde bagimubbye nako. Babadde bamugyeko dde amayinya kwata n'emmundu. Baluutinga. Find out what we're up against. Tugenda maaso. Oluvannyuma ennyo baagenda maaso na kutereeza Langmei. Langmei yene yali ekubiddwa Vietnam. Kumba lo komando. Ojja kumbulira kwa nini wona nyirira. Ona samona kwa nini wona samona wewe? Sijui kwa nini wona samona linga. Afanda atandise okuteekawo kalavu buloko. A soldier. Muna mawulire wewe soja. Statement. Yeah. Osobola okwogerako nange niwe nambala okakasandi kadisi yako nassa nja kwogera naawe naye nkutunuulidde nnyo n'amuvuma amuga nkwetegereza nnyo okolera ensobi wamma ki In 1952, so that's... ayogerera emyaka gye yayingiriramu amagye nga akyankalanya kati mwoli bameka ekyo sikyogerako. Well, sir, according to your estimate, kusinziira ku bukugu bwo total number of the persons. Abalabe be bamutera okulameka nekyo sikyogerako. If you fuck up, I'll hit... Era wogenda maaso nja kulinnya tteke ojja kitegeera nja kuba engumi sokola munda. Yala abasajja bano. Kapiteni azeemu obutaala. Nva mu university ngenda nfuna cepe. Kati sooka ofuna ekifaananyi ekirala. Kapiteni wa bitabo bamujjukiza na bujjukiza ntutunuza eno mundu okay. You seem to go by the book. Well, olabika oli wa bitabo. The renegade. Tolinga mulwanyi. Is this a conflict in personality and protocol, a major difference between... Mu nkola yo kuleeta meja okujja meja omukugu ne baleeta gwe bitabayiga. To the major. Major. Who has proven himself to be a brilliant tactician. Yefuula omugezi. I have to say that somewhere along no kigaano waliwo. He abandoned his commitment to military. Weyava ku kyalina okukola. That complaint has been brought up so many times and nothing happens, it seems. Mirundi mingi badde bamwemulugunyako naye tobawo kibaawo lwaki bakuleesesebo. In the press, but kiriwo eki. I'd like to take this opportunity right now. Notwala mukisa guno kati. Doing everything. Buli kimu kyenkola. To correct past injustices. I have to. Kuba etuufu okuleka amateeka Major Verdun has been incarcerated on the charge Major Verdun yatta. Shooting a fellow officer. Era yakuba omuserikale munne ku fronti. Injustice. Era si kya bwenkanya. What is?
yekyo w'ensonga lwaki bandeeta. Bano babuulira babitwala mu Amerika babitwala wa. Tugenda maaso kati genda okuddako ku Langmay bamuntu nsolo bano beeri akulira Major Fatan okumanya bamuntu nsolo komando omu asobola okweduumira n'agenda alumba omulabe. Komando alumbye omulabe ye Komu. Basajja ba Major Fatan ziri nsolo agenda okulengalewo obujja ate nga basemberedde babali kumpi naye nga alabe bategese ejeri amaanyi nnyo okulira na Langmay gy'avudde nga muntu nsolo n'abulya akalidde obulago. Kiso muntu nsolo. Alo n'akalyawo aliddewo bubiri balina omululu bamanyi n'okulumba bokka. Bayina obukugu bw'olutalo bungi nnyo. Kati bafunye ababayamba balwana bakuva ku lusozi. Owaye nkwatiraako ndi Mafi Muskira. Tewali buzibu. Tewali mutawaana awo tugende. Bakwatagana bulungi nnyo. Tewali atabula. Tugenda maaso tuli wa Scorpion naki? Tugenda maaso. Kali bakomando kye baakola kye bazzaako okumanya gino misege gyennyini baddira maiti ne bagikwasa emmundu bazikwasa emmundu n'ekikofiira ne bassaako. Enafande tamanyi bane eri bategeka lutalo ali mubannamawulire ali ebifaananyi ali amaswaga akamu ku bannamawulire akaana kawola ne kalyoka kajja kato kati. You look tired. Bano olabika okooye. Liri ali mu bufaananyi ebintu ali mu byabitabo omulaba yeetereza ebifaananyi eri bamuntu nsolo bo bategeka vita bataddeyo maiti sigino Hello? They got one hell of a powwow going on out there. They're prepping for a major assault. Naga ekigenda maaso abasajja no bategese olulumba supa era baleese ebyokulesa by'amaanyi byonna. Tukoze tutya? Afande bamukutteko banekino si kyabulaba afande akulira bannange CO commanding officer. Kirungi. Lower. Kirira. Lower. Kirira. Yeah. Ndiyo. Very good. Kabisa ndiyo. Lower. Yali musajja w'ebitabo laba wagenda okuleetera abantu abali mu komandi y'obuzibu omwana muwala akwata lubanto. Abakomando gwe kabadde kagala mulya agenza okulaba abalabe bayingidde dda barracks abalabe bayingidde dda akatundu Langmay bayingidde dda ditachi yaabwe Langmay. Ogenda okuyita Adamuzi mugezi w'ekopolo ngakutte kalabe ono talegera mulaba balabe baluwa afande bano tebamanyi nti balabe annyonnyola lwa abalabe omunamawulire mukwate kumbe omunamawulire adduse mbadde gamba oli balabe baduyi kugambye mukube muduyi adduka muduyi bano bonna balabe bakube nakano kadduka komando sigambye kubaako oli gwe mbadde njagala kano kadakakakubye naawe bano bansolo kali akatolose gobadde naye gwebadde nokwala omulese n'atoloka babadde banzise akatoloka katya nakagamba nkakuuma kalina yakalaba kadi kalina yakunasa si eyaba mawulire entuufu yamuganze nkutunuulidde onzijako amawulire naye sikwesiga era kaba katoloka n'akalyawo okuddako mu Vietnam. Tanks will be here tomorrow. Enkya baletegefu okulumba. Order Captain Trang to prepare for another charge. Lagira Captain Trang ategeke olulumba olulala. Ono azanya ali ku kyeso Major Fatan ategeera olutalo bulungi. Bamusiba. Okay, you're a good Boy Scout, huh? Bamuganya omusirikale yenna amukuma okwogera naye. So just for giving me a light. Shit. Kimuyisa bubi nnyo bamumye n'ekibiriiti omuserikale bamuyisiza bubi
mukomera Major Vadani gyali ali mu kubonerera basajja bali eri babonaabona. Did the Major give you any trouble, Private? Major akusumbuye private. Did he try to get you to talk to him? Yes, all day. Okwogera naye akukase nti akikoze naye soogedde. Tomorrow, report to my office. Nkyawo addamu olipootinga ku ofiisi yange mangu nnyo ntulaba ekyokukola. Teri kwogera naye. Era gwe bateekawo mukuuma talina kwogera naye. Still playing Errol Flynn, huh, Major? Well, I'm sorry, but this time your ass is in a sling. Major ozanyazanya nnyo obukodyo naye ku luno gikuunyidde. You know, with self-defense, so does Mayfield. Kimanyi nali ngezaako kwerwanako Mayfield mugambe. Sergeant, could you tell me why you two paper pushers really want to see me busted? Sobola okumbulira lwaki gundi gwe bakusasula ng'ondaba nze afandewo ndi mu kubona abanafu babalwanirira. Unwood it. Wererwanyeko ku mundu gwe. No conversation, no contact of any kind. Eri mbozi kama unaongea na yeye sangia mitatia wemba busu. Ndiye afande. Achitegede. Bamuganye okwogera naye. Hey, soldier. Askari. You got a light, man? Olina kabiriiti bamuganye okunyumya nabo. Just want a match. Lwaki biri kyokka? Here we go again. Era tubizeemu. Another 10 soldier, another 10 brain. Wadde omujaasi wadde ekyokwogera naye. Day was supposed to be rebellious. You ask me, it's just... Twali bale tutereeza ekintu ne kiterera ne mukikyusa bukyusa. All I want is some air support with my men. Fazali mpulira abasajja bange baliri batya eyo mumbulire abajasi bange bwe bali gwedwa temanyi bajasi tolina akukulira. Pass their match, can I get a match? N'ekibiriiti kirema okumpa ng'olinga olina omuduyo wawa. Asikali yamuwa ekibiriiti awulidde afande emiranga gye awo batowumenye woda. Bamuganye okwogera tebamuganye kuwa ekibiriiti. Abayayi bali eno bateze mayiti. Oba ozanyisa abasirikale abayayi ateze mayiti. Yeri ku bulinzi yagenda kuzanya matatu mubeere awo. Just hope the hell it works. Let's go. Obalaba abala bali eno sayidi endala. Kali weba ovudde ekyemango gaatuyita sayidi endala abasajja eno bajja tulaba. Kumbe sayidi emu eriko mayiti. That you've ever heard of. You're leaving our front completely open. Nobody's gonna be... Muleka mutyali nga ali openi tamanyi bya mmundu. Amanyi yabikoma mu bitabo. Kumbe omudu yasonze. Kati basindise Captain Tieng omu ku bakomando b'aba Vietnam negera station at May. Tuli wa Scorpion Southern Sudan. Moonlight. Captain Tieng. Se batadde ne bendera Amerika bajoga. Capitano. We'll take the left flank. Alo. Nga bayongera okusooba. Bano wali sayidi ndala. Era ala waliyo mayiti. Mu Vietnam alumbye. Omu Vietnam alumbye. Atira netandika. Aya. Atira yesooka. Bano bakulinda n'osembera kukulonzira enjo kukuba. They swallow the bait. Mulinde busembere amasasi tulina matono mulinde busembere. Over there, let's go. Come on. Wakasale lero bannange. Abafande bannange. Demunu. Aunze. Kwe tulumbe. Mao muje. Lu Vietnam Mao. Bing Mao muje tugende. Tugenda maso. Alo. Capitano. Fire! Labo Amerika. Labo chiminja cha Vadani. Wakube muno Vietnam. Banange no kaputeni. Musajja buze. Fulani balina yakyeno. Balina rani mai. Bazitegulwa otuseewo. Gurunedi. Balwanira ku pulani buli kimu kya pulani. Ono ate muteyamira pini alwanyisa shotgun yokka yiyo.
Stani atelange mei. Eno yeya mwana mulenzi Scorpioni. Jetulaba kati. Kikomando chewa Scorpioni. Tugenda na maaso gwe. Babazeyo. Babazizayo. Bakube mundu. Bazuka. Bakube mondo. Foreign, musululu. Ding foreign. Lekera otemono na masasi buduse mudasa ideri waliyo bulala. Waliwo obugenze saidi ya maiti. Kale basirikale baba bafudde. Bagenze baba yambeko. Omusajja ayina amagye. Meja Fatani ayina amagye. Labe mundu. Ono wa shotgun. Bano. Bakuba mu Vietnam. Foreign manya ding ngenze. Ebyembe mukuba komanda kubidwa radio kutaka. Tugene maso. Mbiri ding go. Ogenda mwaka duka. Kuna maule je bamusibidda duka yo. Kubaba mutegede mulabe. Atemye. Kyabulabe. Kubaye babeze. Aduse bamuzudde nga mulabe. Kaduse Bayina plani y'olutalo n'akaleka. Kagende kabalobera ebyennyanja ebirala. Genda ogambe bannaffe weetuli. Oyo Kopolo. Bagita Last Stand. Bakuba n'endulu. Miyayu. Lwaluga ntunywa egundi yaffe. Tebayinaawo kyakunywa kirala bayina kimu. Addusa azze omulaba musajja wedda muduyi. Azze mu banne atambula lugambo omulaba. Verdun is not in that camp. Verdun taliyo. Hitler is in charge. Waliyo Kopolo aliyo. Arrested for murdering one of his men. Oli bamusibanga ate omu ku basajja. Fortunate. Kyamukisa mubi nnyo. What fools these Americans are. Amerika bano beeyita batya ani abakulira era kiki. We're joined by 15 Montagnards and a dozen village people. Waliwo abantu 15 b'olusozi ababeegattako n'ab'ekyalo. Men on the front to fool you. Era bateekawo n'emirambo mu maaso kusirwaza. This Wheeler is very clever also. Ono Wheeler mugezi. Thinkson. Zisuubira. His advisor, a corporal mechanic. Yaliwo nga advisor ne olwo Kopolo afuuse zike. Yes, sir. Wegulisebo. We'll see how clever this corporal is. Tugenda kulaba amagezi ga Kopolo no genkanawa. Antega ate emirambo. Kopolo amagezi akozesa ga Meja Fatani ye mukama we. Tugenda maaso. Assume that Tovar made it back to Poe. Be bano bakuba lupulaani lulala. Naye tunalwana tutya nga tulina Meja Fatani. So we let him in. Tino sana amagezi twegayirire. Meja Fatani bamutajje. Great, I want to get the hell out of here. Bakyusa abasirikale buli bbanga kuba bamanyi mugezi. Babawo ebiragiro obutayogera naye. Kowalski. Owaye. How you doing, man? Ogamba oteri bulungi. Yeah, I don't want to lean on you. Sijja kwesigamako naye nina ekibiriiti kye ntera obbasaba. I need a little more. Naye neetaagayo kalala. Could you tell me, have you heard anything about my men in Langme? Osooka ombula bawulire ku basajja bange bawuliddeko mu Langme. Akubbamu emboozi kuba ye senior officer. Amanyi okulimba, amanyi siyaasa. I'm truly impressed. Nja kuba musanyufu nnyo ombuulira. A jerk all day long without talking. Omanyi gwe kye kitegeeza okusiba olunaku nga toyogedde. But I got to get word to headquarters in Saigon to override this. Naye naaliwulidde ku kigambo ku headquarters okuva mu Saigon etuuse ku basajja bange. Amusima. Why? For all I know, my men have already been overrun by the NV. Manyi abasajja bange Vietnam yabalinyeeko dda. Nze abasajja bayinze mbasobola. We just can't sit here and do. Tetuyinza tuula wano ne tuleka bannaffe nga bafambuulirayo kimu. Could you please tell me if... Osobola bambi okumbuulira bemeka abafudde ku bange? Please. Bambi. Yes.
ye Arrested. But they let him go this evening. n'annyonnyola alogo baagize waligo bagezeeko kukwata ate nono omuvietnam gwe bakwata bamutadde baagala bazuula ente neekolaga ne Kowalski. bali abasajja bo balungi webale That's great. kirungi ekyo naye ayogedde bye yawulidde kimu bibiri ng'ate tali mu straight line naye kisanyusiza afande All right. kale ategedde basajja be gye bali okuddayo mu nsiike mu miyayu gye gibeere ku wulinzi ssaawa yonna ogenda okulengera mu vietnam buyiza ekikomando ke bwagala tumanyire obulabye No orders. tebulina mota leero kuba buliyo busooka mota atirare ne bujja ku bigere lwaki tebulwanye bwe butyo leero kopola ayina amagezi We got a surprise for you too, Charlie Brown. Let's go, Tony. omanyi kye tuba tukola tusooke naffe tubwepene musooke bonna busembere ne musooke mulage saidi eno tinaffe tetunnaziga bano abasirikale okumanya bayaayi eyo kikomando temuli kasaaniko kino kyabukedde tu ate nga kirengera southern sudan eomwana mulezi scorpion awo kasajja agenda okola nimwe bano abasiru tuli mu bbamu mwe tutagalira gwe ayina bakomando n'agikutula ye naffe tubalumbeko komando asomamu ati komando akomando moama kiki kino eno kapasi tugiyitako babadde kineyo n'agikutula komando agenda bwati n'asoma komando ateeka bwati komando ateeka bwati komando akakana bwati komando abaza bwati komando alumba lumu aya komando alumba lumu tunulira nebukuba talyaddamu kuba basi kunyama wano wenyini ne babusumulula labe mundu basajja bavadani balina olutalo balina pulani y'olutalo basi alo ono wale migitoni kasare banange alo bono mao foreni mao ere mao tudenayo manya nze mbalese mao foreni ding gwe ngatulirutawa sikopioni nachi egena na maso gwe salongo mbiri chikomando labe chikomando chewa sikopioni nonera alo chikomando okay bando last standard langa me 213 tuli wase kopioni gwe bana komando gwe kumanyira ukisa kumanyira kabade kamulide chikomando alo kopolo alimu alwamugula komanda alimu alwamugula alo kino kyabukedde tu egenda
mirimu last standing at Langamay Bananga ne Kaputani ata babate bamuse Kamulina Kaputani ne bamutasa abadde akalemeddwa mama nyabo feba kapiteni bawa ne kapiteni eja kolera erijo wava bono banange akalina butabuse butabuse sebo ogenda okwetegereza abamu ku luno bavuddeyo bubi nnyo n'ebisago komanda embeera mbi nnyo ayisiddwa bubi nnyo bamukubye ekikompolo embeera mbi nnyo. Hang in there, Robert. Hang in there. Okay, man, we're gonna get you set up here. Iya tugenda maaso ate olumaliriza tugenda kuzzaako eyo olunaku naye nga tejjukira n'enkya tulinammwe wano tetwagala kulabako kati nitugende n'enkya tulinammwe naye olunaku yeddako kati kino kikomando kitujja kifu ku maaso okwetegereza bulungi ennyo. Afande yabadde tategeera mundu agenda okulabanga enkola ya wano oli singa alaba nga tamalaako tayagala kumenya banne kiki kyamukola bali balina koodi yaabwe ya squad balina ausiruulu wegiwunya nga wezikiza atinde takirabangako mu bitabo teyakisoma wegiwunya weeryawo yeewunyiza kyalabye. Tugenda maaso Salongo Jingo katandika butansi live show ate tuli wa Scorpion konyo ate seru tujja koloni sawa yona tugenda maaso. We will hit them again before morning. Tugenda baddamu era nga tebunnakya ye mu Vietnam tayagala nnyo kubajjako kigere kubanga alabye nga bafuuse bazibu nnyo. Tugenda maaso. Let's hope it works and they try and stake their claim. We played it real close. Kati nabo beetegeka tetulina kujja nnyo kigere ku busajja buno bulabika kakati pulani gye bukozesa y'amaanyi tujja kufa nabwo egenda maaso. Kati ono emmundu gye basembye kuba yamuyisiza bulala nnyo emmundu esobola okukyusa omuntu obwongo agenda okuvaayo agenda okulaba alumbibwa alengera omulwedi Indian ye mulwedi Indian komando nojjukira galengera omulwedi Indian amunonako ate nga amufaanana nga ye yennyini yeyeerumba ye yennyini alaba yeyeerumba emmundu olowooza tevuddemu ekirala yakochinga shotgun we yali badde akubira takubye kumbe egenze okwekanga nga azimu emmundu emutabudde kiki afande neerabire olaba weyanga eriye n'agaana okusika neerabye nga nkuta akasale nga njagala kwekuba nange neneetya neerabye waya zitandise okunoba olw'emmundu zino zebakuba buli kiseera ono yali kafulu mu kutega bbamu era buli lumaliriza bategayo endala kuba amanya bu Vietnam buno ennumba yaabwo bulumba tebujjako kigere kati wanoofungwa balabala agenda maaso n'anoonyereza obuzibu obuliwo najja alaba olutegeko olupya weewunya jja neyebba n'olaba bwe bwateekanga fulonti yaabwo nga bujja
agenda okulaba butaddewo emizinga Moving a whole nother company up. wabula buno obusajja buleka bulina ekibinja ekirala eky'amaanyi tulina obwanguyira. Yeah, Chief. Big surprise. Captain? Kapiteni yawuliza mulaba ali eno. Nice. Kapiteni yagala kwekuba sasi mbu yakopya akakodyo. Yakopya tekiniiki. Mbwe wolaba ensi ekutamye eno weekuba sasi. It's okay, Doug. Kiri bulungi. Right. Douglas Wera. Ayagala kwekuba alabye eryawo nga lyekkubo lyokka erikuwonya viteeri. Take it easy now. Tugenda maaso jjukira nti yali agadde firimu zonna ze tukoledde ene Juba. Tuzirina ojja buzibu oba otusanze ne tuzigguza zonna ze tukoledde jebere, ze tukoledde konyokonyo, nyakoloni, tongopi. Zonna tubeera nazo wano. Osobola okugitwala n'ojjukirirako ewuwe eyo wammwe eyo. Oba n'obulango obumu tubeera nabo ku firimu ezo. Naye nga tugenda maaso. Tugenda maaso. Emundu neddamu kapiteni n'alaba nga ensi emuzitoweredde. Bamusalidde amagezi n'atetta. Kakati omusajja buno bulumbye. Omuvietnam azembu nga tebunnakya olulumba olulala mu kiro kye kimu. Oba ozanyisa emmundu. Rangme yerumbiddwa buto. Rangme yerumbiddwa buto. Langmei erumbiddwa buto. Langmei bazemba girumbye buto. Tugenda maaso. Langmei erumbiddwa buto. Alo ogenda okugera bbamu nga teganye. Bomu ogenda ogigira wayenza akutuse. Omusajja buyise mu bungi. Omanda akoze ate ogitereeza. Akoze ate otereeza bbamu eno kuba embeera si nnungi. Era ogenda okwetegereza. Omusajja bwongera kuyiika. Omusajja bayingidde. Bubali bubi. Batono. Meja we taliwo abategeerera olutalo. Egenda maaso. Major Hung says the Americans have abandoned the perimeter. Kati Amerika Meja agambye nti nno balemereddwa. Now moving in. Era katwaga tuyingire babasagule mpaka ku makya. Omukulu alutegeera olutalo. Eki? We cannot be greedy. Tetulina kuba bamululu. Be patient. Tube bagumiikiriza. Musoke mudde emabega. Nedda tubanyize tubalinye ku nfete. Era tuyingire Yehova. Aganye Mukama ekyamugambye bwe yagala balumbe. Kumbe bamwe badde basibye. Oh no, that's a trick. Twekikola kakodi Abamerika bavatani mbamanyi bayaye. Kumbe badde agatabbamu. Vietnam n'alowooza nti babawangudde. Nti nno badduse. N'ayokya oluntu. Bokya mu Vietnam. Fucking corporal. Kopolo no musiru nga ayina amagezi mangi. Ayina amagezi mangi jamufuna. Wawe abagambye badde ne bagana. Plani ya Kopolo. Kasaba bukube bikompana nabo nga babulumba buto. Mutuvire. Bakuba bawogana balinga miyayu. Jalaba. Bakuba bakuwoganira. Jalaba. Jalaba. Zimya moto. Yeah. Next time will be the big one. Oluddako lujja kuba lw'amaanyi olaba abakozi omululu ne badde ekiro abasinga amagezi yoyo era amagezi ge bakolerako Kopolo gaakozesa ga Meja yeka yalubulamu. Private, I just had this harebrained idea, man. You're probably gonna think it's the craziest thing you ever heard of. Akugyamu emboozi ng'asooka kuwaana. It's
Who else can I tell? You want to hear it? Akujamu emboozi asooka kuwaana. You know, I've been noticing about midway every day through this other kid's ship, there's this Vietnamese guy kind of comes and switches. Agamba atandise emboozi y'omu Vietnam buli bwe baakubanga annyonnyola buli mbeera yonna. Tell Lieutenant Chi that Atandise omugyamu emboozi bamugaana okwogera n'abasirikale bano. fighting in one war or another since 1950. Annyonnyola nti yaludde nga wangula entalo. Ayogera ebintu ebyo byonna by'ayogera okusobola okukakasa nti musajja mulwanyi kuva mu gy'ataano mulwanyi. Come on, I'm just asking you to pass a message. Njagala onyambe otuuse meseji. Come on, kid. Private, look, if you're fighting for the... Gwe bagambye gwe oveewo omulala jje oyinza okunyumya. Kono mukambwe. Afande Meja Mulamba naye mukomera bakusaako private nga ssebo toyinza mujja mu bigambo. Soka osirike akaana keebase. Kati ono komando eyo yafuna dda n'omukyala mu bana ab'omu nsozi be bali nabo balwana nabo. Kaana ako saagala kawoganira. If we did get out of this alive. Olamu no tugenda buvaamu. Ate okuva lwe nakuzuula nti nyirirayo wenna olabika okozesa samona saagala nakuzza ku kirala. Genda okwetegereza obulungi ennyo. Afande eyabadde awunze ng'agala kwetta ne bamugaana kati afunye swaga ki. Kuba emmundu yamutabudde dda omutwe. Ye yakirabye ndi kati olina okoppa omusono okusobola okubeera eno. Yafuna tosi bw'atunulenga ababaaya. Oba ozanya. N'asooka yeefuula lembo. Emmundu temutabudde. Emmundu emufudde ekirala. Tugenda maaso. Ogenda okulengera obusajja bulumba omanye ekitangazo kirengera wala. Oba oyagala firimu zino ng'oze Kampala okuba 0754694 osembe 57 ng'oze Kampala. Naye ne tuli eno kati bwe tuli nammwe. Ffe tutambula nazo ze twogeredde eno ze tukuwa zokka. Ze tulina ze twakugerera eno ze tukuwa oba oli wawaka oba oli wa library. Gwe n'osobola ofuna ku copies ezo. Naawe n'okimanya nti kyali bwe kiti. Tugenda maaso. Eno twa last standard Langmei. Bugenda okukya nga bakitegedde ne bagenda kulumbibwa buto. Era bakoze entegeka bubaya saana. Langmei, enfuusa Langmei, ombeni kalemeddemu. Get up high and stay low. Mr. Devereaux. I had a dream about you last night. Me? Yeah. Damn, this war really is getting in you, man. You were taking a bath with some gasoline and some soap. Yamugamba omugenyi gwe wafunye njagala ogenda onaabe ku tulina kye tukuwuliramu kati. N'abisa amafuta oba sabbuuni. Amujereganga omuntu wanaajeregamu ne twakulabye olabika weewadde weetaaga owunya ka sabbuuni. Yembeera gyambulaga. Gwe nyinza okutuliko nyinza okwetega bbomu ne ntulika afande tonjogerera. Ye mutezi wa bbomu agamba w'omunyiiza asobola okwetega bbomu n'atulika. Basajja balina eŋŋombo. Kati ono eyaloose bwegayo yamulembe bw'aloota atambula. Kopola ayita mu basajja be. Yamulembe bw'aloota atambula. Leero lunaku lungi okufa. Eyo ŋŋombo yaba muntu nsolo. Today is a good day to die. Tuba tulyanga aliwo ayagala okufuuka lembo. Bannaye laba ate bannaye Kataala kyafuuse. Laba Kataala. Ku balwanyi baba mulaba Kataala. Mu vita omugezi waabwe baamusiba Meja Fatan. Nze njera ngenda kwera njere oba seera oba njera nga njera oba seera nga njera kitegeeza ze kwera. Kumbe emisage ginoonya afande waagyo firimu yino. Afande tuzze n'aterera ategedde emiyayu gye gimunonye. Wewe Private, who authorized this cleanup? ani akkiriza okwera wano? There's been a guy in here cleaning. Oyo bamusindise nze ate nze ndiwo kode basindise enkuuma oli. Authorization, please. Is that clear? Omala kugira omuntu amala funa lukusa gye nva. Wait a minute. Who are you, Eddie? Wenane
kumbe ensolo zinonya fande, ensolo zinonya fande wazo, ensolo zinonya fande wazo. Walito ne alina kwalite, fungua pa wanange muntu solo unafayo vatani mecha vatani nyini lutalo lulieri afayo afande tukende. Yeah, I heard that a couple of... We nagamba nchamala lutalo munampaze sanga nkomye woke agenda gwe musajja omanyi wankute mukamiro agenda military jamfanayo ogenda okusonga yemiyayo jeje jamba dafande sisi kwa sisi bamunonya abana bamunonya mecha tugende badendu deno kuba ku Vietnam ngampulire nga lisanza kusanyarara bamunonye najambalira yo master plan walwo tugende ndabe kubana bange na lugumba sazewo kumbe no jalumbye abasajja bena baba asigadde bakolera dala nnyo egena maso Rusty Sitande atilange Mei eno yewe asikopioni Southern Sudani Raivusha Salongo Jingo katandika mutandisi bukende tunachi egena maso ono ye mutezi wa bomu ulinzi ajaya afa sibye binombo ajaya afa egena maso omanya mu Vietnam kyayiye alabika bayiye balakisi namba ku luno ditacha girumbisiza balakisi namba babatenda naye tabweze buli ludda omuvietinamu ayise omuvietinamu agamba nti wali mu Amerika kubeera ku Lang Mei egena maso nayocha kokota kati alinga atayocheza labe mundu kuruna bulumbye Halo banange mbulembo bano bebafirudi kirimi yayo awereza ekikompala nekibuunda libuukayo abuuseyo banange bayala bafirimu ki omusajja ne mulya naye na bamukubye wera bamukubye bamusekude tebigenze mirembe yayiza akabadi obuda kamuluma akabadi ako neyerya naye abosebo naye abafuddeyo bano bamuntu nsolo eno bagiyita sitisala lengme basajja batabuse abasajja batabuse abasajja batabuse alo
tugende, muje tugende, muje tulumbe. Allo? 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 Desunu? Desunu? Wait. Okay, no kuna basanya babasanyawo. Babali bubi. Obusajja buyise. Obusajja balambye. Manange. Obusajja bulumbye. Obusajja bulumbye. Bana. Obusajja bulumbye bubaya, bulumbye na busungu. Omugole ajarwanirire ku munne. Mundu etabuse abasajja babalumbye bubi nnyo. Babayiye mu ditayi bugundi balaksi. Balumbye. Dayo gwe dayo, gwe dayo. Gwe dayo. Baba tabukide. Mundu etabuse. Mu Vietnam azembo bungi. Babali bubi. Babali bubi. Babali bubi. Allo? 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 Kopa. Langmei. Ani asigale nga mulamu. Langmei ani asigalayo nga mulamu. Ani asigalayo. Ha. Chikomando. Olumalene yolunaku gye tuzaako ate nkya tulina mwera. Olumalene yolunaku gye tuzaako tugenda maaso. Ekintu kitabuse. Ekintu kitabuse. Abasekulu ne bafuna gye beekweka wansi. Abasajja ne bakuba ebikompola nga bekwese mu wansi mu mpuku gye bali bayiiya. Oluvannyuma ennyo tulengera endege ezijja. Omuvietnam abadde okulumba akutaddemu ebisoko byabadde ataddemu. Kumbe ekibinja kya Meja kize. Meja ze. Meja Fatan. Meja Fatan. 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 Fatani. Fatani azene ba. Fatani ne basajja be. Fatani ne basajja be. Fatani avude mu komera. Fatani. Ekibinja kya Fatani kikomyewo. Mu Vietnam abadde amaze amanyiti asoboddewo. Fatani akomyewo. Fatani. Meja. Meja.
Star Major Langa May ya America Major Mujiveko Major Sir, Afande the base has been overrun. Our troops are in full retreat. ebibinja byaffe bidda mabega kintu kigenze wala Afande olutalo lwabadde aluzanyira ku pulaani ng'aluteekamu akazannyo ka chesi yakakizuula kati nti ne chesi abadde tamumanyi kubanga Langa May bwe bangezeemu okulabika nti Vadani akomyewo ekusinzira ku mundu gy'alabye yalabye nga tagenda kusobola Langa May nga musajja oyo gy'ali era ogenda okulengera oluvannyuma ennyo kibinja kimaze okujja aze n'ababaaya be olowooza baba bameka ye nabo tugenda maaso ogenda okwetegereza obulungi ng'amazima gali nti Vadani asanze abasajja be talina gwalabawo emmundu ekubiddwayo bakubye naye nga basinga alaba mayiti Никто не выжил, сэр. Похоже, что мы опоздали. Mwegeze okuva mu Kajjansi Boys video mwebale kujja mweraba abadde tutusibako Firi Electronics Samona Products n'Algema Science Computer Center bwete mwegenze ate nate mweraba